Kulamusizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati parliamentary season yali eggulu yafuuseemu kwekalakaasa. Abakulembeze ab'eggulu beekalakaasizza ne bagamba nti bo paaliyamenti y'eggulu bali disappointed nayo. Parliamentary season ey'eggulu bagamba bali so disappointed. Batya ngenda kuba mbikuleetera gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Mukuliko eyo yonna gye mubadde mwena abasabidde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga ssuuka, era kati wenjogerera embeera si eri awo etiisa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati mwena abeekuumira ku UG Updates TV yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Mubale kuyimirizawo mayengo ga UG Updates TV. Mikwano gyange ggwe atanakuba ng'osubscribinga kutegeeza nti genda maaso subscribing, sharinga, commentinga, subscribinga. Mikwano gyange abali e Bulaaya nyongera maaso n'okubalamusaako. Mwebale egyo emirimu gye mukola obutaweera okulaba nga mwebeezaawo ssaako n'okuyimirizaawo eggwanga lyammwe. Mwena bannankyukakyuka mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mukwano gwange tujjukira bulungi nnyo nti paaliyamenti yagenda nezza entuula zaayo nezizza mu regioni y'eggulu, era ng'ensonga ezaali zirina okudisikaasingibwa nga sipiika Anita Among yagamba nti zalina kuba nga zikwatagana ku region ey'eggulu oba ku northern region yonna. Kaakati mwenjogerera nga parliament season etuula eggulu yawedde, yafundikiddwa, naye abakulembeze abawangaalira mu northern Uganda bo si bamativu na byagenze mu maaso mu ggulu, era balakirabanga it was just a wastage of money, era abamu batandiseeko n'okwekalakaasa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abakulembeze mu northern Uganda bagambye nti no bakonkludinze parliamentary sitting mu Gulu City. Bagamba nti nno parliamentary sittings ezibadde eno mu Gulu tezaadressinze ensonga n'emu etigomya oba ensonga ku nsonga zonna ezaffectinga northern region. Tebalabyemu nsonga n'emu gye baawadde, gye baraisinze. Abakulembeze bagamba abo northern region nti baadde basuubira nti parliament egenda kufaayo ne kwegamba n'ekirowoozo n'ebikolwa ku critical areas nga woolaba ebyokusoma, education, health, ebyobulamu, nga security issues, poverty, obwavu ddala bwe businga okutigomya abantu b'eggulu, ne post wars n'ensonga z'entalo ezaaliwo. Ebintu ebitahappeninzeeko n'akamu tebalina kye baalaze wadde n'obbawo essuubi wadde n'okubyogerako obwogezi. Badde bino basuubira nti bagenda kubyogerako obwogezi nti parliament keetudde mu northern region nga sipiika Anita Among yagamba nti kuraisinga nsonga ezikwatagana eziruma northern region nti bino bagenda tutandikirawo mu bunnambiro. Parliament ejja kubeetula buli nsonga gye bakwatako nga banootinga nga batuma abaana nti eyo mugende mugimalirize, naye tebaalabyeko kintu na kimu. Kale kyandibadde awo ne batuwa essuubi ne batabiteeka mu action mbulaga, naye wadde n'okubyogerako tebaabikoonyeeko yadde n'akamu n'akeddagala. Kati ne twebuuza parliament okutuula eno eggulu yabadde na mugaso ki? Abakulembeze aba northern region beebuuza. Tujjukira bulungi parliament eya August 28 ne 30 omulundi gwayo ogwasooka okubanga etuula mu kibuga eky'eggulu mu Kaunda ground.
eyakyeyalingibwa ne sipiika Anita Among ne depute we Thomas Tayebwa. Nga 29 August, President Museveni yagracinga sitting entuula zino era officially ne zironkingibwa nti regional parliaments, era ne bagamba nti no entuula endala zisuubira okujja mu regions endala. Kati abakulembeze b'eggulu bagambye tusuubira, batugamba mbu entuula zijja mu region endala, ne zino gye bazze otutuula tebalina kibakozeeyo, ate era mugenda kutuula mu regions endala. Ne bagamba bino bintu byakwewusa, byakudubuda ssente za mubi wa musolo. Bagamba nti nno group plenary n'endala nnyingi nnyo zigenda kuba nga zidiscussingibwa mu state physically. Boogere ku infrastructures mu northern Uganda nga bwe baali bakisuubira, nga baagala n'okukola recruitment mu local governments mu medical interns ne mu tourism. Baadde baagala n'okuteekawo compulsory bonding facilities mu Kalamojja omuli poverty ne compensation endala nnyingi nnyo ze baadde baagala okukola ne ba victims abaali mu lutalo, abaakosebwa mu lutalo mu northern region. Ezo ensonga basuubira ze zaali zibatutteyo. Ensonga ezo nzikuddiramu. Mwalimu okulukulutinga aba local governments mu medical, owaliwo mu medical interns, okuteekawo okwongera ku bya tourism, okuteekawo compulsory bonding facilities mu Kalamojja, okugamba okugoba obwavu no compensatinga ba victims, abantu abaakosebwa mu lutalo mu northern region. Ebyo ebintu bye badde basuubira naye tebaabirabyeko. N'ebirala n'okwongera ku increasinga ku resources, okwallocatingayo resources mu northern region, ne reforms n'okuteerayo ba employment, okugeza nga youth employment programs mu northern Uganda. Naye ebyo byonna byonna muganda wange tebaabirabyeko. Kati ne beebuuza ti parliament okujja okutuula mu ggulu yabadde egasa ki? Kale bwe batyo abantu b'eggulu ebyemugulumiza n'abakulembeze baabwe. Kati ye Mr. Simon Kalemente Alupo owa Amura District Workers Councillor yono agamba nakiika parliament zonna entuula nazisiika okuva ebajja, naye teyalabamu regional issues ezaffectinga abantu ba Western Nile, Acholi, Lango n'ab'e Kalamojja sub-region. Yagamba ensonga zino tezaawaayo era tezaaweebwako attention. Agamba nti no zino ezitahandolingibwa basaba bazikoleko resolution, bazitunulemu, baddemu bazitunulemu balabe parliament ebeere ng'erina engeri emu gye yagasaamu. Ate Mr. Lamex Akena, Deputy Speaker of Gulu, ye yabuzavinze n'agamba ti district esigadde eri underdeveloped. Ng'ogikompeyalinga ne parts endala eziri mu Uganda, ate nga tolaba nti no baataddewo deliberate plan okusobola okulaba nga badevelopinga district eno ey'eggulu. Ye bw'atyo bw'agamba. Mr. James Nambison Kidenga, the resident, ono nga mutuuze wa District Commissioner of Agago, yagamba nti no tufuna attacks
ne Bakalamojongo Warriors. Naye era ensonga eno teyalabye nga bagirwaizinga ku mmeeza. Agamba properties zaabwe n'obulamu bwabwe buli mu matigga. Naye ensonga eno era tebaagikoonyeeko ate nga tufuna attacks zino ne ba Warriors bano Bakalamojongo Warriors. So ensonga eno naye esaanidde etunulweko. Kale mutegeeza gwe mukwano gwange tannakuba ng'osubscribinga ku Yugi Updates TV, ngenda mu maaso n'okusubscribinga naye nga tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.